naba ne president Frank. na aina wanji Frank abawo Calvin Kayanja yawandiise ebbaluwa eri Canada mbu badeportinga abannayuganda abagendayo. Calvin Kayanja asobola kikola lwa nsonga enaku zino Muhoozi yamuyita n'amuwa omulimu akola ne Muhoozi kati yavaayo mu people power abeereyo wa Muhoozi ate bonna abagendeyo Canada Calvin Kayanja be yawandiiseeko baadde bakalakata nnyo gavumenti nga bagikalakatira eri okuli omulaalo kaye n'abalala kati awo Calvin Kayanja balwanyisa kati Calvin Kayanja bamuwa omulimu bamuwa omulimu bamuwa omulimu Muhoozi bw'aba agenda awantu Calvin Kayanja yasookawo n'akola zi survey n'abeera ng'alaba abantu bali batya buli kimu bamuwa omulimu ebyaddala sigamba munene nawulira bamusasula ne sente eziwera Muhoozi bwe yagenda e Masaka Calvin Kayanja yali amaze endowooza enaku nga 5 ali yakola survey bwakuba ebifaananyi bwasindikira bakyali ku ground bati Muhoozi buli kimu egyo gy'emirimu gy'akola bamusasula ali mu tiimu Muhoozi kati baba agende Canada okuba ekyeyo ate lwaki abawandikira Canada badeporting Calvin Kayanja alina abantu byakoleganye nabo bankuba kyeyo abali e Canada abannayuganda ne bamugamba abayaaye tebalina mulimu gwe bakola wano bali wano just beeyisaayisaamu ne sente ze bali ababasindikira okuva eyo Uganda then bana bafaani baabwe ababaagala kati nga Wisdom Kaye yali alina bakyaliibe ebwere yabamwagala be babawaayo naye tebalina mulimu gwa nkale yakalira gwe bakola nti gwe guno bali eyo just bafuna okwesigama eyo bakudaalira junior nga ali e Uganda oba Calvin Kayanja ffe twakimaze twagenze Canada biki naye nga tebalina mulimu nti nkola guno nga gwe bokola Ministry of oba Lands oba Ministry of what bo tebalina mulimu Canada bagenda kukudaalira mmwe bannammwe be baale nabo naye nga tebalina mulimu omukulu kati Canada n'aba deporting n'abazza Canada Calvin Kayanja alina byakoleganye nabo yabamanyi osobola musharinga live najja yes alina byali diirinze nabo musharinga live ekitegeeza Kaye Wisdom bayinza mu deporting nadda bagenda muzza ekyo kitwala okuva gyendi bagenda muzza era nange bonarabye post ku TikTok nekubira Calvin Kayanja agamba abayayi nyagala balaga konti n'amaanyi nemba nanyonyola nga bwe bamunyonjodde tebalina mulimu gwe bakola bali eyo obusente bwe bali ababujja mu bano bafaani baabwe ne babujja ne mu bana abantu baabwe baleka e Uganda just proving nti bafuna emirimu Canada naye nga tebalina mulimu gwe bakola gwe Calvin Wisdom Kaye yali akulazeeko video nga ali ku mulimu akola I mean oyo yani omulaalo Kaye talina mulimu tebalina mirimu naye just bagendeyo kulabisa ba junior be baale nabo mu struggle ba Calvin Kayanja bannabwe baale nabo media kuba kudaalira kati Calvin Kayanja kyali kulwanyisa bakomewo Uganda kati yo Canada yo yamuwuliriza bamuzeemu aba Canada Calvin Kayanja amukulu junior gyebale nawe gyebaleko kakati ebintu tubijjemu propaganda twogere nga tuwa actual information ekisookera ddala Calvin Kayanja nga ye omuntu talina authority nga bloga wa NRM era nga supporter wa NRM okuwandikira gavumenti eri nti abantu abali babalimba kino na kino reason number 1 omuntu akugamba nti anonya asylum because of politics basooka ne beebuuza is this guy really a politician ne bakebera background ye badde eri etya kituufu nti e Uganda abadde bakuyigganya bino byonna ebintu obeera nga badde obyataakinze abawo sooka omuleke annyonnyole genda maaso obeera nga otaakinze zino documents nobeera nga ekituufu nga bakulaga nti maybe e Uganda muli maybe waliwo ebintu ebikwatagana ne politics era nga biganyisa abantu nga gononya asayira mu kubanga politics then basooka ne bakuwamu ka that period nga bakunoonyerezaako kati kino kye bagenzeemu wano mu kwekalakaasa kuno before nga Calvin tannabakulowooza bawandikira kino kiguni kubanga his excellency yabadde ali eri ali mu kivulu
nga bano bali bali mu kudemonstratinga, of which it is also allowed. Kati omuntu eyawandiise ebbaluwa eno, in fact mukozi wa NRM, tosobola kukwata mukozi wa NRM akugambe nti ono alimba, ate nga video za Kayanja zonna eziri ku TikTok obeera ng'ogenza aliko zinoonyereza musajja abadde avumirira Bobi Wine mu buli kyabadde akola. So tukiriza tugana Oluganda basobola interpretinga mu Luzungu. Obeera ng'obadde oyogera mu Luganda nga Bobi Wine kino naye ng'ate ye ali eri agaba naye ndi bubi because of mpagira Nuupu kino na kino. Kati awandiise ebbaluwa basooka n'abuuza credentials ze. Calvin Kayanja obeera nga yawandiise nga bakulaga ali mu line emu ne gavumenti, ene ebbaluwa tebagiconsideringa. Naye senga kaŋŋambe ngeza bugeza nga wayise omufumbiro yakedde n'awandiika nti bano bannaye bakolimba kino na kino, ono awulirizibwa kubanga ye at least omulaba ng'ali mulimu ennyini munda. Okitegeera bakinyigizako kugamba. So Calvin Kayanja ne ba bloggers abali mu line eyo wongamba nti be bawandiikidde ekintu abantu bano eyo kigenda koma wate ekirala buli muntu yenna erinnya lye lyapa yalinze kweno list gye bagamba nti bagiwandiise waddembe kati ogenda n'osakolinga erinnya lyo n'oli bagamba nti nze Juni erinnya liri no wano ono omusajja muwagizi wa NRM era be bali mu kutambuza ekintu kino n'olw'ensonga eyo ekitegeeza kye tuli mu kukola bituufu politically twabadde tunoonya asylum nga n'erinnya lyo kweriri. Eno process yanguya nnyo okubeera nga bakutunulamu mangu kubanga tosobola kukwata ku makya n'oŋŋamba nti omuntu akolera gavumenti ate yali mu kukuba bano abantu abanoonya ki obubuddamu. Singa abadde bano abawagizi ba Nuupu nga baggabe bannaye bano batulimikamu bwerimbisa babeera bawulizibwa. Omazeeyo? Maze ssebo. Kati gwe byonna by'oyogedde obyogedde but tebisobola gaana Calvin Kayanja okuwandiikira ensi ya Canada. Junior jabaleko ssebo. Ebyo byogedde tekisobola gaana Calvin Kayanja okuwandiika. Calvin Kayanja ye yawandiise ekipapula kye ayagala bali bazzibwe. Banazzibwa tebazzibwe. So kati ebyo tubyogera oli yawandiise. Kati omuzanyo mugulinde mulabaani agenda oteeba goolo but Calvin Kayanja yawandiise ekipapula ayagala babazze Uganda. Byonna by'oyogera ye tekijja mugaana kuwandiika. Ayina osobola tewandiika kyayagala. Ayina bye yatandise nabo, ayina bye yawandiikira, ayina ku yasinzidde. Kamaliza omukyalo yajje. Junior ali okozeeko oba olabeka abaana bakola ebibuuzo n'owaayo empapula nnyingi omusomesa yanduka nasaza mu busaza bw'ati n'akanyugeri naye nga gwogamba nawaddeyo zigenda okudda ng'olina 0 tunenga wandiisa omugugu bwe guti. Weebale nnyo. Junior. Wanje? Ogamba otya ssebo? Je ndi ogamba otya? Oli bulungi? Ayinza ku nsonga eyo abaho. Ate bano tulamanyi okwolesa obujega abaho olinga ng'oyasomako. Kati oliro n'atandisa ovuma mumanyi ovuma nnyabo nze gw'olukulu mwana asoma basasoma. Sekuvumye muganda wange. Olulimi lweko labayo muganda wange. Sekuvumye. Naye abaho nze sikusuubira kuba mu ntegera emu n'eya Kayanja. Ye Kayanja yawandiise nonti abaho ffe tuli wano buli omu analysis yawandiise mu lulimi ki? Yawandiise mu Kayanja golaba oluzungu asooduwandiika. Kati olaba abantu ba struggle temulina magezi ne bw'aba tamanyi kuwandiika balooya tebali Uganda ebitongole tebiri Uganda byasobola otuukamu n'abonyonyola mu Luganda ne bawandiika mu Luzungu kati kikyotegeeza. Muganda wange madamu yogera ensonga yogende. Yogera ensonga ebyo tobyogera nawe. Kayanja talina kyali kuwandiikira Canada mu kudipotinga Wisdom Kaye ne Kakalamu. Ate bannayuganda tujjamu emitima emibi lwaki twagayiza Kayanja ani yamuwandiikira ng'ali Saudi Arabia mu bamukomyewo omanyi abaana be yali azambanya nga Kayanja yagenda okudda Uganda ng'ali bamudipotinga kati naye ayagala banne bamudipotinga. Naye omanyi abaana ababonaabona ku lwa Kayanja? Sibamanyi. Kayanja alina abaana be yabonyaabonya ng'abalyako ssente mbu agenda kubaddusa mu kiyumba agenda bafunira emirimu okitegeera muganda wange.
Andi kati ekyo tekijja mugaana kuwandiikira bali komawo. Ale kati nze kyakugamba kiri nti tebajja kudda. Junior tebigamba nze sinze yawandiise ebbaluwa nyabo. Tebajja kudda. Nze kyenyiza okwogera ku nsonga eyo. Junior Abannayuganda ebitegeera differently. Junior Abannayuganda ebintu tubitegeera differently. Abazungu engeri bategeeramu ebintu biri different nga Abannayuganda betutegeera. Waliwo probability nti Kayanja bw'awandiise bayinza okutunuulira by'awandiise ne balaba oba mulimu kyayogera. Waliwo probability nti bayinza obisuula eri. So tetusobola kululinga out nti ani Kayanja n'awandiika kubanga tulina okutegeera Kayanja avuddewa kuwandiika. Tuyinza okuba nga tulaba Kayanja wano naye nga tetumanyi behind force eri mabega. Abannayuganda tutera nnyo okulabira kumpi tetulabira wala. Tolowooza nti ye Kayanja azikusenga omuntu nga Kayanja n'agenda n'awandiika. There must have been a plan. Ate waliwo reason lwaki yawandiise. So tetululinga out nti tebasobola kubakomyawo. Bajja okutunula wayinza okubeerawo probability ne kikwatayo abala ne bakomawo. Wayinza okubeerawo probability ne bigaana. So tetululinga out. So ke tutegeere ayinayo behind forces ezireeta Kayanja okuwandiika kubanga omuntu yenna tosobola just kuzukuka from anyhow n'ogamba nti kuwandiike. Ffe tukirabirawo picture tulaba nti awandiise Kayanja yawandiise. Naye behind Kayanja wayinza okubeerayo force ffe gye tutamanyi. Katono nnyo is worship. Hello? Nkuwulira mukama wange Junior. Oli? Kwendi. Waliwo yawandiika ebbaluwa mu Yuna. Abannayuganda tebakyabawa visa za Yuna. Very good. Okiraba? Kati ffe tulaba linnya lya muntu wano. Olaba limu nti Kayanja Calvin. Naye nga tetumanyi nti kivuddewa y'okuwandiika. Kye kizibu Abannayuganda kye tulina. Tugwira bugwiza ebintu sivuma. Naye tugwira ebintu nga tetulowoozezza kufumiitiriza kulaba wala. Ffe ne tulaba muntu omu wano nti Kayanja awandiise tekigenda okubaawo baamugobe Saudi Arabia naye tusooke tulabire wala Kayanja avuddewo okufuna ekirowoozo ekyokuwandiika nga bulijjo tawandiika abantu babadde bagenda nekivudde ewa sobola okubeeramu ayinza okugenda nakyo ayinza okkigaana naye singa agenda nakyo kiki ekinaabaawo. Uganda wange Junior gyebaleko ssebo. Naawe gyebale. Nkulamusizza mu mpeerezaayo ssebo. Ne baganda bange bali ku platform. Kati nga njogera ku kintu kya muganda waffe ekyo ekyokuwandiika ebbaluwa. Abasajja abazungu bano banjawulo. Kankibabuulire kino. Olaba ne waba mukulembeze wa ggwanga. N'akeera ku makya n'awandiikira gavumenti ya Canada nti abaana tebalinaako buyizibu tebasobola bazza. Kati kamunnyonnyola oyo muganda waffe avuddeko. Ekisooka Calvin Kayanja alina vidiyo nnyingi ku social media ng'alaga akwatagana ne gavumenti. Ye alina lukusa ki oluwandiikira abo abaana bajje? Alina mu kiti ki? Okitegeera kyengezaako okwogera Junior? Obwo bugenda kuba bujulizi obwongera bwe bagenda okwongerako ku mpapula zaabwe abaana abo basigaleyo. Okitegeera Junior? Kyengezizaako okutegeeza muganda waffe oyo avuddeko. Obwo bagenda kubugatta ku bujulizi. Abo abaana bakole ki? Bongere okusigalayo. Bagenda kufuna videos ziri enkadde Calvin Kayanja ng'avuma aba opposition baddira video eyo gye bagigatteko abaana bagyongereko baziwe lawyers bongere basitiikingeyo. Ekyo kyawedde dda. Singa balooya basanga nti kubanga bayinza okuddira video ne baziteekako ne baba balooya nga bw'oyogedde kubanga balooya bantu nabo bategeera. Singa basanga nti ate Kayanja byayogera bituufu andi nti tewali
talina buzibu bwonna kiri kibava. Kankubulira kino muganda waffe, obuzibu bwe tulina mu Africa, mu nsi ezisinga eza Africa, ensi za Africa ezisinga tezirina database naddala mu bintu ebisinga. Okitegeera, omwana olaba omwana akera ku makya ayita entebe n'agenda mu America n'asaba asylum, n'akera ku makya ne bamubuuza wayita ntebe. Okitegeera, n'abagamba twande tulina database waffe abeera ku mpapula, kyova nakera ku makya n'empita entebe. Okitegeera, ate ne bamuwa asylum. Katufuneko Eddie Mezaya. Yes, nkulamusiza mukulu Junior. Tata, assalamu alaikum jama. Emirimu ogikola bulungi, teweekubira ennaku zino oli Newton. Ekyo kye nali nkusaba Junior nti tubeere Newton, okolera ddala Newton. Era weebale muzeeyi. Kaakati nze sirabangayo balwadde ba mitwe ng'omusajja oyo omutunzi w'ebbugga. Kubanga abantu bonna be yatadde ku lisiti we kubeera nga bonna bakyanoonya empapula, bonna baazifunye dda olw'ekibaluwa ekyo. Abantu abo bayinza okubeera nga UN ebadde ebuuza obukakafu buluwa. Kati obukakafu ne bujja ku kibaluwa nti babeetaaga e Uganda, ekyo kyokka kibaweesa empapula kilasi. Ne bamanya nti bano bonna nga be bali wano bulijjo be boogera biki bituufu. Kaakati obutasoma kibi nnyo, oyinza okukola ekintu n'olowooza nti omuntu omubonereza kozza omukubira paasi, ate gwe n'osigala ng'olabisa bubi nnyo mu bantu. Kubanga omuntu bw'atuuka mu nsi nga Canada oba zino ze tuli mu Sweden, ne bw'aba Pulezidenti Museveni tasobola kuggyayo muntu, ate olwo Kayanja omutunzi w'ebbugga. Ne bw'aba mukulembeze wa ggwanga tasobola kuggyayo muntu, ate gwe yabadde Kadaama ate amalako na P7. Kaakati kibi nnyo nti intaneti eno tesaba CV. Abantu abamu bali tebali supposed kubeera ku social media. Abazungu tebakolera ku gundi yagambye, tebakolera ku gundi simwagala. Ate omuntu gwe gw'otoyagala omuzungu gwasinga osembeza alabe nti lwaki omwantu ono tebamwagala. Eno omuntu ayagala okukuwa eddembe akola ekyo kye yakoze. Kati abo abaana bamaze dde okufuna protection ey'akabi. Kino njagala tukitwale ku mwami Lumbuye. Lumbuye bwe yali ayagala okusaba empapula mu UN ettaka gyali, yateekawo contradictions n'afulumira mu mawulire, n'afulumira ku ma-TV. Ffe ba Eddie Mezaya mwe ba Junior ne mukera ku makya nti namulabyeko e Uganda, ebyo byonna ne bimuyamba okukuba akaggi. Era bye yali anoonya. Kati bannaffe bano bava e Uganda balina ebifaananyi ne Kyagulanyi, balina video, balina biki. Ebyo byonna nga tebimala. Kati eno ebbaluwa, era nze nsaba ebeere nga kituufu ebbaluwa yabaddeyo. Era nsaba ebeere nga yavudde oba mu balooya oba mu baki nga kuliko ne stamp. Nga tebageze ku kompyuta ne bakola kintu mbwasasamaze. Bw'ebeera nga ebbaluwa ebyaddala yabaddeyo, bamaze dde okufuna empapula. Ate era ne bwabeera nga ebbaluwa eyo bakoze bukozi nti no baagala likes, era kibayamba. Bagidawuniloodinga buli muntu n'agiteekayo. So njagala mwami Kayanja nti lwalizzeyo mu bbugga, kati akazannyo koolimu koyagala okuyingira ka abasajja ba bwongo. Ono Junior alina diguri yakisomera Makerere University. Kati bwakulaba nga ebbugga olya bisi naye wali aseka. Era nze kyemmanyi nti Junior olese omulamwa gwa Calvin
si lwakuba nti yakoze ekyamagezi naye nga naye weewuunya omulalu atategeera eyeteeka mu bagezi. Nze mmanyi ensonga lwaki waleese eki waleese omulamwa guno kubanga Junior omusajja wa diguli toyinza kutandika kuteesa ku Calvin Kayanja atwongereko ki yakiweewe. Labayo omukazi gwe yataddeko namba emu bamuyita Brenda Nakato. Brenda Nakato amaze e Canada emyaka 15. Brenda Nakato alina passport ya Canada naye yamutaddeko mbu naye anoonya mpapula. Oyo Brenda Nakato nze nakolanga naye ku KIUFM amaze mu Canada emyaka 10 era alina akatabo ke Canada naye naye yamutaddeko mbu anoonya mpapula. It's very stupid. Katumusabire. It's very stupid. Total fool. Mwami Tamale Senior. Ebe benakuona ku mutwe n'agamba laba engalabi. Kubanga Junior toseka. Kati Kayanja alinga yadde Eddie Mizaya. N'amuteeka ku listi mbu anoonya mpapula. Kaga Katonda Parliament ya Uganda ne bwetuula. Teri asobola kuzijjako passport ya Sweden. Bana abazungu tebamanyiirwa. Kati omulongo babiri ye Nakato manya mulongo Nakato Brenda teri ayinza mujjako passport ya Canada. Nze ku luno lwebadde Uganda twalina Nakato awo ku papazi. Kaakati ne weebuuza yava atya Canada n'ajja Uganda okuwummulamu nga talina passport. Ngamaze myaka 15. So Mwami Mezaya Kayanja alichi Kayanja ze fool nawe. Kati Kayanja nze amagezi genkuwa wali ekkata ng'odiringa mu bannayo bwe mubeera mu musenyu era otegera bya musenyu. Kayanja tosobola kutegera bintu by'Amerika, Canada, Bungereza wano mu Europe. Otegera by'abali mu Bawalabu. Obwongo bwo bwajjulamu kusumu simanyi bagitani kulusu simanyi kusumu ebyo bye mulya. Babita simanyani simanyi kusumu. Kusi. Tosobola nakamu kumanya bwongo n'abannange people fools. Nasomye ekintu n'enseka n'okuseka n'engamba ne bannaye. Ono Kayanja tumusabire. Bwe yali mu nsi z'Abawalabu alabika yayoza nnyo toilet amazine gamugenda ku bwongo. Junior. Tetuvuma. Junior. No, he's a fool. Junior. Kubus. Mama bamwita Kubus. Olutalo lwa Kayanja nze mpulira lukka ye mbadde nkusaba omukubira essimu ajje wano yeeyogerere nze mbivuddemu kuba kati Kayanja alindako Bwana Junior. Bwana Junior. Obadde sinaba kulaba wano nti waliwo omusajja ono gwe bayita Abaho. Amaze kwogera. Abaho oli musajja muyivu but you a fool. Banaye ate nange nkutteko. You a total fool. Abaho mwalaga ensi ya Uganda nti ejjudde obusosoze. Omusajja yajjamu empale n'akunama n'ayita Kabaka ng'akunamye n'amugamba mbayingiza mu kabina kange kano. Mwamuleka temwamuggulako musango. Ne mukwata omwana pressure kulw'okuba ye talina mwamwogerera ne mumuteeka eruzira. Abaho singa mwali muli abantu abali realistic nga mulumirirwa culture mwali kutta omusajja oli yakunamira Obuganda ne pressure ne mubateeka mu kaguli abantu babiri. Lwaki mwateekayo omu? Kati kankwe answer y'oyo musajja sooka olize. Oyo musajja misango ja pressure. Linda kansooke njogere. Ebintu by'oyo kisa kya Mukama nali simulabangako nga simumanyi. Kyokubiri yakunamira ensi yonna. Bw'amala okunamira ensi yonna abantu baaliwo abalina right egenda mu kooti okumuwaabira. Si buli kintu nti Abaho ajja kuvaayo akyogereko. Mezaya waliwo bwe yakunamira Obuganda wakolawo ki watwalako omusango mu kooti ne bagugoba. Oyina n'amateeka gwakozesa ne bakugaana. Bwana Abaho linda mukatini linda mukamalayo Bwana Abaho. Abaho yegwe president w'aba TikToker. Omusajja akikolera ku TikTok.
Ulirizaamu katini abawo ngaza akukkiririzaamu nali mmanyi nti nno ogenda kumonitalinga omusajja oli naye omukwate kubanza ekukkiririzaamu kuba nange nafuuka tikitoka kati gwe pulezidenti waffe kati gwe nga pulezidenti waffe walaga obusosoze sokoolize Mezaya abantu balina kye bagamba nti engalo zino tezenkanankana ate waliwo n'omuntu gwogenda okugulako emisango n'otuukayo ate ne bakuteekayo ekyo kimu Junior wuuno ali wano avumye Furufiga enkya n'eggulo Furufiga abaana bwe bamuvuma teyabasiba gwomanyi nti Furufiga yawaabira Junior nakati tamukwatanga ebintu tebyenkanankana ekyokusatu Mezaya ffenna twaliwo Junior yaliwo naawe waliwo teri yatwala musango kati nze nganze Franka nange mba ntya sibigendamu ekyo kankikubuulire anti nze nabirekera pulezidenti wange abaho muganda wange Mezaya Furufiga asibye abaana abawera 10 oba 2 e Kampala ba TikTok abamuvumye naye olunaku lwe yatwala omusango gwa Junior nga tamukwatanga ebintu tebyenkana nze mba saagala kigenda kunzija mu bulamu bw'ensi nze amaanyi agakukwata pressure yasooka n'avuma ffe nga tribe n'avuma mama Museveni n'avuma Kabaka ye n'amuteeka wali n'avuma mama w'Ettoolo so nange netwala complain zange kubanga amanyi pressure ne bwe namukwatisa teri ajja kunsinkana nkuba amasasi naye ekisa kya Mukama ojja mukwata bakusinkana bakukuba amasasi kakati nze mbadde nsaba bwenti Mr. President nsobodde okufuna wano omuvubuka oyo mwe temulowooza nti aboneredde aboneredde naye okimanyi Mezaya omuntu singa ayimirira mu kkooti n'agamba bannaye kye nakola kibi neetonze emisango njikiriza mu nsonyiwe okimanyi pressure basobola musonyiwa okimanyi bati okimanyi ne pressure lwagenda mu kkooti mugumu agamba talina musango gwe yali akoze alina abalooya be bafuna bamugamba tobako kyokkiriza buli kimu kati gwe nze fe abakwata pressure tetujja kubeera nga bino byempulira nti okubye engoma ate gwazina tojja kukwata pressure omutwale mu kkomera tanaakuukiriza misango akyajeegaana ne balooya be ate oveeyo nti musonyiye obeera ng'eyakubye engoma neozina kakati ekibuuzo ekirala mukulu abaho igwe okuva ku mirimu gy'obuli lwe baleese pressure mu kkooti omulondoole ofuniramu nze natuuka ku kkooti emirundi 2 siddangayo fwe twakwata ne tukwasa gavumenti yemanyi ne bwe basoma emisango gye bamusomera tekuliiko gwabaho oba gwa Furufiga kiringa bw'okwata omwana wa defilement bw'okwata omwana wa defilement gwe bakozeeko defilement n'okwata akoze defilement n'obootadda mu kkooti kati bye biri ku pressure oba ffe twakwata twamala abaali bamunoonya nga bamuyinako emisango ne bamusanga awo kati be bamanyi be bafaafagana naye nonti abaho oba Furufiga ekibuuzo ekisembayo oli wa NRM nange ndi wa NRM owulira otya ng'omusajja yakunamira Kabaka bamuwadde obwa RDC bannaye kankubuulire kino Mezaya nze ekintu ekiyitibwa n'okuvoola omuntu ne bw'aba nga teyakunamira Kabaka nga yakunamira oyo Junior ffe tuli basajja bahima tulina ebintu ebitwesitaza waliwo ekintu kye tutasobola kukola kyeyakola kibi 100%. naye ngamba owulira otya nga bamuwadde obwa RDC linda kansooke kunkunyonyole obwa RDC soko nyutinga katono mwe ansa ye deno yogere kyemanyi RDC wegomba gyali oyo nawulidde mbu bamuwadde musimanyi deputy RDC ayinza okuba afuna emitwalo 2 nga bamwejjeeko kumuteekaawo nsibimanyi nabimanya anti Mr. Abawo tetuli ku ssente ze bamuwadde tuli ku office eya gavumenti nga agenda ku representinga president wange gwempagiro w'NRM kakunyonyola ekintu Mezaya okitegeere Mezaya nzikiriza akunyonyola akantu kano okategeere pulezidenti waffe Museveni musajja mugezi nnyo oyo omusajja yakola ekintu ekyo buli omu yakiraba naye abadde avaayo era ng'ayogera Museveni tonfuddeeko Museveni musajja mugezi alabira wala yamutezaako akakojo muwe naye nkukakasa Mezaya bw'oba obadde ogoberera ebibadde mu palamenti oyo tagenda kutuula mu ofiisi wadde kumala mu mwezi
Exactly. yayagadde kumwegobako bulungi nti nze nyakuwa video Museveni naye his worship yes bwe tubeera nga tulina mu NRM abavubuka abato abasomye nga ba junior nga mu butuufu ffenna tumanyi nti no junior asobola okukola era musajja mugezi ne tukeera ku makya ne tulaba nga bawadde ofiisi omusajja atalina na bbaluwa ya P7 atalina linnya lirungi mu bantu wadde nga paliamenti egenda kumugoba njagala weebuuzeemu nga gwe omuwagizi w'NRM nga nze owulira omutima gubeera mu mativu omutima guba bubi naye kiringa Mezaya singa obeera n'omukazi ewaka ewuwo naye ng'omukooye kati mu kukooya omukazi oyo oyagala kusenguka oba mupangisa n'omugulira ebintu n'omuwa transport n'omugamba gendako kyalireko bazadde bo aba yakatuuka ewaka eri eno n'osenguka n'ovaayo walandi road n'obula omukazi asigala nti bbawa nga njagala nnyo yansindise wano ewaka naye agenda kudda we yava ne bamugamba ono yasenguka taliiwe yagenda ekyo Museveni kye yakoze yensonga lwaki bamuwadde omulimu ate ne bakyogerako mu paliamenti yes nze nkugambye olina okulabira wala nnyo musajja Museveni alabira wala nnyo njagala kwogera ku nsonga ya pressure bannange mbabuulire nze saagaliza muntu kubeera mu kkomera naye nyina ekintu kye njagala obbabuulira pressure okubeera mu kkomera sometimes kiyinza okumuyamba nti obusunga abantu bwe baali nabo obudde obwo nota pressure n'omuteeka wabweru ne bamulaba ku street bayinza omukuba ne bamutta kati ebbanga lyamalayo nga bongezeyo sometimes abantu bayinza okwerabira bagenda okumuta wali ng'ali safe Mezaya abantu baali banyigidde pressure nti singa baamulabako bw'ati wadde poliisi nga tennamukwata teri muntu n'omu yali anyigidde pressure ozowulira anti eyo yendowoozayo abaho olindako mujja tutamya gavumenti eno mutima wa Mateesa abaho mujja tutamya gavumenti yammwe olusobola kukwata bavubuka batono otandika bateeka mu kkomera Ssaabasajja Kabaka yagamba guno omulembe Mutebi gwa bavubuka kati Kabaka naye yatandise okusiba abaana nga Museveni bwasiba abaana makomera lwaki omwana wabendi temumuta abaho nnyoko baali bamutadeka eruzira gwe baali bakusibye nako gwe kisiraani gwe abaho wanyizizza nnyo omuntu mukutteko omwana mukomera kati myezi ena omwana wabendi muto omwana aliko n'ekikyamu ku mutwe tolina mutima gwa kisa maama wange tavumangako bantu ne forofisi omanye abantu bavuma lwaki tokozesa platform y'okuvuma abantu lwaki oyagala towabulika gwe tonjasamira ate naawe gwe lwaki tokozesa platform y'okuvuma abantu kuvoora abantu mutima awuliriza sale weyerusa naye lwaki tewavuma abantu mutima awuliriza lwaki tewavuma abantu omwana wabendi muto mukomera ate naawe kasajja gwe ewamwe bunyarwanda kumanyoko wano mwajjanga balefuji junior tomutinga leka mbulira ono musiru wano wajjanga lefuji lefuji mwene ensi mutima tukwate ensonga abantu okuvuma bannaabwe gosi baliko n'olulyo olulangira mutima tukwate ensonga kyakola kirungi lwaki tewamubuulirira ngawamugamba nalekera okuvuma abantu abantu okiraba ate Kabaka wa Buganda mutima Junior baleke bakakane baleke Muganda batamu Uganda just know that mwana Muganda aliko n'olulyo olulangira Gisu Muganda mugisu lwaki yavuma Kabaka w'abagisu lwaki yadda ku Uganda lwaki yavuma Mezaya nze sikiriziganya lwaki yadda ku Uganda owa Buganda gwe oli Muganda gwe kasirani gwe ebunyarwanda waliyo abakabaka Uganda ekyo kakikubuulire lwaki osiga Abaganda ekifaananyi ekibi nti batulugunya abaana bannambye abaloya ba Buganda be basiba mu kooti be bawoza ne pressure saabaho nze nakwata n'ekivaamu baloya ba Buganda wateekayo omusango lwaki tebabuddeko tuwandiisa baloya ba Buganda be basiba mu kooti ekyo njagala okimanye kati abaho sooka ompulize bulungi tuwandiikidde Buganda amabaluwa buli lunaku tuwandiika amabaluwa ne batugamba emmengo nti ffe twasiba omwana oyo omwana oyo afunako obuvunaanyizibwa ye puresha ndowooza katono tegeera mbadde simanyi nti
Soko dize mbade simanti buweyo omanya abaluwa getuwandika gwe okuva mu nsi zonna mbade amanya abantu abe Yerusalemu twegayirira mutegedde rero ate ng'oli kyali wange Buganda si abe Yerusalemu munyarwanda akola olaba gwasalibwa ne skin yali nacho nayo oli mbisi totegeera kuba njoko abanyarwanda tugenda kufukira kizibu mu ggwanga lino olinga amazi oli munyarwanda wajjanga mufunzi wajjanga ono mukamba oyo muzukulu wa Nambi ne bw'onaamusiba mwana muganda kati wajibu oba bavoola kabaka waate owandiika empapula ng'olumirirwa omugiso yavuma kabaka kabaka wa Buganda yesuwa omwana oyo lwaki olumirirwa omugiso yavuma kabaka ng'ate oli muganda oli muganda waawa naawe mutima mulesa mwana muganda katiwulira abaho teri muganda ye Yerusa nga musajja taliyo tebakulimba mutawaana teri muganda nga musajja asobola okweyerusa mutima tebakulimba taliyo sikiinako buzibu olaba gwe tewa Yerusa naye oli amabina olina n'ebitundu ebyekyama ku internet kati pressure yasinako obubi amabina gatya amabina gatya Junior katambiko ng'oli bwerere gwe kisirani gwe mulungi ennyo amabina gatya katono nnyo bwe kati genda obuze gundi ndowooza owulira kati yozeemu anti ebyo bye musobola okuvoola abantu bati tolina kirala oli kabi nnyo n'okusinga pressure erinnya lyo bbi nnyo n'okusinga pressure mu president w'aba tiktoka bwe yatulako omusolo ku manjako kirala kyosobola ku mwana w'abendi gwe kisirani tolina kirala kyosobola ebyo bye musobola okuvoola abantu okuvuma abantu naye nga kyenjagala okugamba oba oli mwana wa kintu oba oli mwana wa Nambi teri muganda musajja eyeyerusabakazi gwe toli muganda you are not muganda teri muganda yeyerusa teri muganda yeyerusa musajja omwana abendi kandi ebyo olina okwogera obusolo byebiki omwana abendi mufeeko kera ogende mu kooti gwolina erinnya lyo ani yakuba president ani yakulonda ogambye mukedde muwandiise ebbaluwa zammwe muziwandiike bamute sawa zino pressure baloya ba Buganda bebale naye mu kooti abawo taliyo pressure furufiga taliyo nenjogera ne Asha Blessing kasajja kuba tisadisa Asha Blessing ogamba gena mukole kikyama mukoina state house kumanyoko ogenda kolawo kigwe ogenda kolawo kigwe muwandiike ebiwandiiko kati kankubulira ekintu kimu Buganda yevunaana gavumenti ya Museveni mpuliriza bulungi mpuliriza abaho wakwata platform n'ogipromotingirako okweyerusa lwaki tewavuma abantu nga pressure era okweyerusa kukosa mu kampuni namba etunda ebisigo okweyerusa nkufunyamu nnyo sente mpitirivu simala genda na namba state house ejiwe kuliza okufaanana lwaki tewavuma abantu oli musiru Buganda gy'olwanirira yanyoko omunyarwanda olwanirira otyafa abaganda ku manyoko wagirwa ekisirani ky'abanyarwanda asobola okweyerusa ekyo kisazeebu mutima toli muganda gwe omunyarwanda eyeyambulo ngenda kuwa tribe gy'ovaamu era kyaginoonyereza ngenda kuwa tribe gy'ovaamu wano nti muganda puleesa gw'osiba mwana wa Buganda aliko n'emizimu gya Buganda mwana wa nnono gw'olibwa ekyovume kabaka olabe oba ova mu tribe ki teri musajja muganda yeyerusa mutima beera ng'okimanyi taliyo toli muganda kimu okweyerusa nkulinamu kampuni namba nagwawopuleesa mukuvuma yafunamu ki twamutwala Luzira ali yagenda anti ye kabaka wammwe yagenda Luzira kulaba abantu bakiikirira obwakabaka bwe nkubuulira Mezaya yekolerako ekifo leka njogere n'abantu abategeera Mezaya tuli bazzukulu ba Buganda taata naawe tuli baana nyoti ng'akasajja kakanyarwanda ensimu yange ejje wansi nyoti ng'omunyarwanda oyo amalako emirembe leka njogere ne batata baffe ba Buganda bonna abali kuno Baganda gwe abaho mwakira ku makya ne musaba obutuuze mu ggwanga Uganda nti mwagalana endagamuntu ne tugaana wazino embeera zammwe ze mweyisa zino butusobola kujja mu maka gaffe nikatutegeerera n'osiba n'abaana b'omu nju n'obatwala n'obasiba abaana ba Buganda puleesha mwana muganda aliko n'emizimu gya Buganda mwana wa kintu mwana wa Nambi kabaka wa Buganda yatandika twamutisindika Luzira ateeseza abantu be gye bali eyo ye kabaka w'e Luzira king of Luzira yali kakati gwe masikini gwe munyarwanda gwe ne Luzira tutakusibira okola omusango siri munyarwanda solinnya abawo litegeeza ki amunoti munyarwanda abawo nina ekintu kye njagala okwogeramu katini nti nze nyabagambye
sisanyuka pressure kubanga ali luzira naye ne mbagamba nti Mezaya alina ekintu kyeyayogedde awo nti tuyinza okwogera ebintu nga tubikubako bukubi naye nga tetulabira wala nti olaba pressure yateekamu abantu bangi be yali ayogera ng'avuma yayogera ku first lady n'ayogera ku pulezidenti n'ayogera ku Bobi Wine n'ayogera ku Kabaka yateekamu abantu bangi nti wayinza okubeerawo protective measure nti omuntu ono singa alabika mu bantu abo bonna be yavuma wayinza okuvaayo omuntu n'amukuba essasi kumutta oba n'amukola ekintu n'avaayo n'agamba nti gavumenti yamusse kubanga yavuma first lady labayo mukama wange bukyanga pressure agenda mu kooti agenda mu kooti walulabyeyo ne wabeerawo abantu bano abantu abalala be tutamanyi kubanga tomanyi ndowooza y'omuntu oli omuvubidde kabaka we oba ovumye pulezidenti we oba ovumye first lady ovumye Bobi Wine n'agamba akasajja kano kaakano kali wano gwabadde avuma abantu mob justice tugimukoleko ne bamukuba ne bamutta si kirungi omuntu kubeera mu kkomera naye okukakkanya obusungu buno abantu baali balina obusungu abantu abalala tebaayogera obusungu bali ludda okukakkanya obusungu ku pressure wali abakubuka tubeera ku social media naye waliwo abatabeera ku social media nga bakola ebikolwa omusajja wakisa kya Mukama ye tebaamusiba kubanga teyayogera ku pulezidenti na famire ye abo yakugambye Mezaya kankubuulire ekintu kyakisa kya Mukama njagala nkinyonyola okitegeere Mezaya bayinza okukukwata ne bakutwala mu kkomera nga balina ekintu kye bakola ki kye bakususpectinga bw'otuuka ku kkomera oli n'agamba omuntu oyo mumutte muleese wano njagala mumuttire wano kati gwe omusirikale n'ajja n'akugamba nkutodduka ogende singa nkutosobola kudduka n'ogenda nti enta nziruke aba yakakutabwoti nga wakadduka just 100 meters ne wabeerayo omulala nakubba essasi nti obadde otoloka kati gwe statement n'efuluma nti abadde atoloka ne bamutta kumbe lubadde lukwe kyekintu kya kisa kya Mukama nyakugambe oli atategeera kisa kya Mukama yagera layogera mukama wange mbadde nsaba bwenti kubadde kumulabisa bwe tolowooza Mezaya kanku naye nina kintu pressure ajja mukomera lindako kano katono nnyo bukyanga pressure mutwala mu kooti sirabangayo muntu mulala afuna na pressure okujjako abaho ne full figure ne Buganda yennyini wali mu kise wa Buganda yajja mu pressure wazane baloya ba Buganda tawoza na bwana Mutima lawyer wamwe bwana Mutima ekyo njagala okikirizo bwana Mutima full figure akyogera bulijjo ku TV nti bwana Mutima obadde kinawe bwana Mutima wallahi billahi tallahi bwana Mutima zabuzansi temukikubanga mukiza wako kabaka tuwandika mawali wa bululu nakwe bululu Mutima era kati bwobanga mugamba nti Ssaabasajja Kabaka yasiba pressure nkunga wana abaana bali kuno tuli abaana emitwale 15 nusu 5 ku live eno mbadde nsaba muwandiike nga tuwandikira Buganda kamba tere wa namba ya Buganda buli lunaku tumubanje Kabaka wandika Mutima tugenda mubanja Ssaabasajja bwana Mutima wa Buganda Mutima kulinga Mutima omwana amazeyo emyezi ena omwana akugambye tetujja oyo akikugambye singa batule Mutima Mutima ewa mwe Rwanda Mutima wuliriza kubana babendi puliro Mutima wuliriza omwana muto mwana muto wamayogera Mezaya Mutima owulirizanga njagala nkubulire Mutima nawe kenyine essaawa zino okoze ensobi tosobola kutandika kwakyozinga muntu nti si Muganda Munyarwanda gwe bagambe nti no Uganda erimu Baganda bokka olwo lulimi lubi
Tubeera tuli wano nga tuteesa tuleme ate kutyoboola nnyo bannaffe kubazzaaki mwe mutukyaya kabira zammwe tubaagala nnyo wuliriza mutulekera ogikyawa mutima kuti omwana myezi ena ali mu kkomera mwe mutulekera okwekyawa free pressure muto mwana wa nnyoko buzibu ku banyarwanda tulinako buzibu naye omunyarwanda otufuna omunyarwanda omu bagambe bana ngakitalo muganda wali mu kkomera sole muganda wali mu kkomera mute si mwana we si baba wabwe ko weyambula okunago musango ndoza bwali bwange nalaga bwange salaga bwabalala era gwo musango mu gwanga lyange gwe nga tewasibwa abanyarwanda bantu balungi naye kati gwakikira abanyarwanda oli muntu mubi lwatuva ku baana babendi wabasanga mu Buganda baana ba Buganda gwe omunyarwanda obatulugunya obwenkaniddeawo kiki omwana abendi mumute beerako n'ekisa baho ne full figure muli bazadde mubeereko n'ekisa gwe baho bali bakusibyeko gwe bali bakusibidde mu kkomera ki naye omwana abendi mumute gwe omanyi n'ekkomera yo lifaanana gwe omwana abendi muto omutaddeko ekisirani ky'ekkomera takyasobola nakola mulimu gwonna mu nsi gwe bakusiba batasobola nakwesimbawo kiki lwaki mwonoona fyuca z'abaana abato muli wano muli mu byokusaaga gwe omanyi kye bayita luzira omwana lyeri bamusiyagira eri omanyi kye bayita luzira gwe muli wano mwasaamirira bwabeereyo ekkomero liyita mmere ku mannyoko mwesova ku mwana wabendi Kasajja gwe gwe omanyi kye bayita omwana oyo mumutaddeko omusango omunene mbu yavuma Museveni afuse terrorist mumufudde terrorist pressure kati yafuuka terrorist mu ggwanga lino lusi muva ku mwana wabendi gwe omanyi kye bayita ekkomera gwe Kasajja gwe kabaho akasiraani ako naye tumalirize Calvin tumalirize ensonga ya Calvin bwana Junior nsaba bw'obeera ng'osobodde okuleeta Calvin muleete Calvin nsaba mutegeeza ebigambo bino muganda wange obusiru bumukulembedde ayagala okugezaako okweteeka mu bagezi but is a total fool nti ebintu ebimu teyeeraganga nti abimanyi ng'ate tabimanyi era abantu abamu bwe twalabye ebbaluwa gye bawandiise gye yayogeredde nti yagitaddemu omutwe twatulise ne tuseka nga tulaba katyuni ezannyira ku muntu oba ku bantu so njagala mugambe muganda wange oyo Calvin nti olunaku olw'enkya naawe ojja kukeera ku makya ng'oyagala okukyusa mu bulamu kati essaawa zino weeyisa bwotyo kubanga tonnabafuna mukisa naye ng'ate ogezaako okulaga abantu nti omanyi ate nga tomanyi era bagenda okusalamu ka vidiyo kano mu muŋŋambire Calvin nti is total fool emirundi mutwalo ate njagala mutegeeze nti yakatandika okuwagira NRM nze mpagidde NRM okumala emyaka 25 kuba nali mbaddeko n'omukulembeze wa town council namba so ayinza okulowooza nti wakabi okusinga abalala bonna abawagizi b'NRM Junior muzeeyi we yali munnamawulire wa president kitegeeza Junior afunye mu NRM okusinga gwe Calvin naye akozesa bwongo bwe embwa n'agiyita embwa naye kaakati gwe olowooza ku lw'okuba tewasoma nti bw'onobeera ku NRM banaakuwa omulimu tewasoma terajja kukuwa mulimu so nkwegayiridde Eddie Messiah aina kampuni ezitwala abantu okuba ekye Calvin talina kampuni wabula mukozi omulimu gwakola mu kampuni eyo gwa marketing buli muntu gwaleesa afunako evidence kye tuyita osinga okukimanya nti buli muntu gwaleesa bamuwako ka percentage kwagamba muyiribi w'abakadama yes gwe mulimu gwakola talina kampuni okuwandiisa kampuni etwala abantu ebweru oteeka okubeera ng'olina omusingo gwa milioni 2 Kayanja talina wadde milioni 3 milioni 2 tazirina so
lwakuba nti nayogerera mu batategeera naye ku nsonga eno bwe yakutte ku bannaffe abali mu kupanga obulamu omuntu ne bw'obeeranga mu butuufu tomwagala tolaga mutima mubi kubanga agenda kukeera ku makya tasobola kusakisidinga n'ajja kuba amaze okulaga ettima ebbi mu bantu buli anaamulaba ajja kuba amanya essajja lino libi kuba kale katukitwale tukole abakiyita bata imagination nti ebbaluwa kale eyiseemu wadde tekisoboka kubeerawo bonna bonna ne babakwata ne babazza wadde ekyo kirooto abantu bayinza kumutunuulira batya so njagala ngambe mukulu Junior nti muganda waffe oyo nali nkuwadde omulimu ogw'okumusensitayizinga atandika okulabikako ng'eyasoma ne nawe gulabika gukulemye ate nga gwotera okubeera naye kitegeeza Junior naawe weeyagaliza wekka funayo ng'akadde atirisi lunaku muwe dakiika 10 ng'omubuulira ku bigambo eby'amagezi ng'abaasoma bwe beeyisa naye naawe oli selfish omusajja omuvuddemu akuname ayogere ebyekisiru alaga obutategeera bwe kwegamba nze ntandise okutya abantu bagenda mu nsizo bwa Kadaama ezo amaziga bagenda ku bwongo kati gayo oyo bw'amaziga amugenda ku bwongo is stupid. Sawa Junior gwe emirimu gy'ogolola akakyama amamera kubanga Junior yekyaliwe gwatera okubeera naye ne Junior yefaako yekka ye bw'alaba ebiswaza ng'ateekayo omuyaye enjuki zimulume ye ngadde eno ng'agamba nti bannaye wali wabaddewo enjuki n'empita eno ng'oli yezimaze omugajambula because is a fool. Kati oyo gayi afaananako omuntu eyeesize kazambi n'ayagala okujja mu bantu abakwambadde amasuuti awunya n'enswera zimujjuddeko oba okitegeera atunda bugga yeerabidde kapito we nti musajja yali atunda bugga kati ayagala okujja mu bantu abamala ebiseera nga bagenda ne basoma so nze namulabye yayogedde ebintu bingi n'agamba n'esso ya Bobi Wine nti esso ya Bobi Wine yeeranda ne yafuloopinga tagendangako kwembasa yonna egaba visa tagendangako kwembasa yonna mu nsi muno ng'egaba visa naye ayogerera ebyerandani tamanyi we bakoledde tasobola genda ku Google n'alaba Bobi Wine bwe yayimbidde bayingiza abantu bameka Royal Agency egendamu abantu bameka ebintu kwe biri ku Google ne naavayo n'ayasama nze ndi Wine arebe Junior mpagira ni arebe siwagira Bobi Wine mu byabufuzi n'esso y'erandani yamenye rekodi sho yali egezaako okugigeraganyako yali ya Maddox ey'okusatu yali ya Firigo nze zonna zonna zibeeramu okuddako ya Bobi Wine gye saabaddemu sho ya Alien Skin gye beesibako mu sho ezikutte ebungereza eringa mu yakutaano naye n'asiriwala tatunuulira kifo ekyabadde neerabira nti ekifo bwe basooka kulanga Crystal Palace abantu ne babuukinga Crystal Palace ne bakyusa sho ne bagizza eno abantu bangi nnyo ne babasalako kube Crystal Palace wala abantu bali bayingira abantu bangi babagana okuyingira ng'ekifo kiri to capacity ebyo byonna tabitunuulira tayinza kubala ssente abantu bayingirira ssente mmeka ku sho ya Alien Skin wadde bali mu kafo katono eya Bobi Wine bayingiridde mmeka ebyo byonna tasobola kubibala oba okitegeera nze Alien Skin kyali wange kuba ngendewe ankubira ne Kasimu ne amazima googerwa sho ye yali yakutte eringa mu number 5 omusajja Bobi Wine yayambala bulungi sho ye teyali mu byabufuzi nga bwe twali tukisuubira n'oli n'avaayo n'agamba yali flop teyakola bwati bannange tekitegeeza nti bw'obeera ng'owagira NRM olina kusiriwala ekituufu kiyite nti kituufu ekikyamu kiyite nti kikyamu yensonga lwaki Calvin abantu abamu nga ffe tweyagala n'ogenda mu officials ne bakwaniriza ne bakwegayirira okuwa emirimu naye nga gwali mu Uganda teriyinza nakuwa mulimu
nenga ateza ali Sweden zoko basiba begayira ngende bampe omulimu kubanga ndi realistic Junior ono olwamala okusoma teyaweza na mwezi mulamba nga tebannamuwa mulimu mu government kubanga iziriyo embwa giyitambwa government nayo teyagala nnyo bidomola nti ebidomola bakunganye bikaluvini Kayanja ne banne nti babawe emirimu yesu nga lwaki yayinza kuwa mulimu Calvin nze njagala nkubule buuza Junior ono ajja kubulira office gye bampitiramu okumpa omulimu ate nga order evudde from above ne kaakati gwe olw'okwogera ebyekisiru nobody can dare okugezaako kuwa chance yonna because you're stupid olaba n'abawagizi b'NRM bennyini bamme ba parliament oba baminister oba abajase abafunidde ddala mu NRM terina bali kutyoboola so ya Bobi Wine e London era buli muntu agamba nti mu ngeri y'okujerega olina agamba nti Bobi Wine muzinyi awo mu kuyimba twamugirako enkofiira kuba nabo baamatidde wadde abatemuwagira naye nyokwatakuulu nange nasiimye ssebo. It was so marvelous. It was amazing. Abantu bayisiza n'esa eri civilized ne n'omulaba yamanyira kulenga bugga na kulenga myera eri mu katale k'Ennakawa naye n'ayagala awa opinion ku bantu abali e London bamulinnya nnyonyi naye ng'ate ye tagendaganako kwembasiiga ba visa tamanyi na visa bwefaanana ne bannange tumanyiddwa gwe yava ekkata atunda ebugga atembe yabakadaama otuuse nawe okuwa opinion Calvin Kayanja ali kata ku bantu abalinnya ennyonyi yali kata Calvin Kayanja ali kata gye yali obadde omanyi yali luddawa US muganda wange tujja kunsesa ate nga siina mmere yakulya kati liita tafumbye leero gwe olaba omusajja oyo asobola okugenda US gwolowooza waliwo visa gye bagabira egenda mu nsi zino gye basindikira ku kompyuta nti bagimusindikidde mu email oba ku WhatsApp ne Junior naawe ate ng'otuzizza nnyo layisi tutuule mu nnyonyi ne Kayanja ng'egenda US egenda Canada Bungereza Kayanja muleme wa bugga Junior obadde onziseemu omuntu kubanga baba omusajja agamba kati ate gwewoza US bwana dde agisemu waliwo ebintu ebyewuunyisa mu ntuufu ne bobeera ng'oli stupidi embwa giyita embwa naye tosobola kuvaayo n'ogamba mbuno ate ekitiyo giyise jiika ennene umulembe guno Benazo Wansebo ogamba otya muganda wange ndi bulungi muganda wange nze nkulekedde embwa yo ogamba otya bulungi muganda Junior ogamba otya nkulekedde embwa iyo Bambu basimbwa naye nze nabaddeyo ku show ayagala okumanya amazi ate nze have a record of telling the truth oba kinyiga people power oba tekinyiga honesty is the best medicine naye nze gwolaba nabaddeyo ku show ate mbeera mu America naye nali nnyo ennyonyi yange nengenda ku show ya Bobi Wine era olwateekayo ekipande bwe kiti nenga nina okugenda ku show ate nga Bobi Wine mbaddeko DJ we wano mu America for several times naye kyantutte London lwakuba nti nabadde njagala kulaga support manyi nti nno at some point abantu bagenda gamba nti yabadde flop neŋŋamba kanneegendere kubanga ebiseera ebisinga ngenda n'empulira ba bloggers nga bawa analysis ku bintu ebimu naye nga saabaddeyo then I give them the benefit of the doubt naye nga waayo osanga omusajja byayogedde ebituufu naye ku luno nagange kangende neerabireko n'amaaso gange ne kati nakitegedde nti ba bloggers abamu tebali credible tebali very very credible bw'oba osazeewo okuwa abantu mawulire ne gotayagala gabawe mu butuufu
obagaye nayenza omusajja oyo simwagaana ekulumu yakoze ki ekikulu ngera Julia wagambye nti no yakkiriza naye nze nabaddeyo nze natuuka e London natuukayo ku makya saa 2 ku Lwokubiri nga show ya Saturday kati ngenda okutuukayo mbadde maze emyaka nenfuna hoteli yange neneetegeka nagenza okutuukayo nga ate wali Abamerika abalala bemanyi abazze nalabye abantu abavudde mu Amerika batasukka 50 abavudde mu Amerika nga bazze show ogenda okuwera essaawa 6 ogw'emisana ng'abantu bazze dda naye abantu babadde bakulu abantu abasinga abazze mu show ya Bobi Wine temwabadde mu baana bato era ba promoters b'e London abasinga bagambye bulijjo tulina akantu ke tukola mistake bulijjo tukola show zaffe nga tusika baana bato naye abantu abakulu wano bangi nnyo majority of the people ababaddeyo babadde basukka emyaka 3 n'okweyongera waggulu majority of the people nga bakazi bakulu bakadde waliwo n'omwami omukulu muzungu amaze mu America amaze mu Africa emyaka egitakka wansi wa 6 he's been in Africa more than most Africans atambudde abya presidents namu meetings kuba mukwano gwange namumanyira bulungi alina emyaka 87 bamuyita Nigel Watt era bamanyi mutabani wange bamuyita Nigel nangamba nina okugenda kuki ku show n'ebifaananyi birina muzeeyi naga nina okugenda ku show ya Bobi Wine mukadde nakwata omuggo gwe ne tugenda ku Bobi Wine era yavuddeyo nga show ya Bobi Wine ikoze ekyewedde abantu bazze from all corners audience yabaddewo ya Bobi Wine si be bantu ba bulijjo abantu bafuna mu show za bulijjo. This was music and politics at the same time. Nenga abantu abasinze okubaleeta nze to be honest with you if it was singate mwabadde mu politics sandize kubanga it's expensive nenazze kulaga support ya Bobi Wine kuba Bobi Wine wetamu support yeyo bana abatamuwagira bajja kuba bafunye batandikira omusajja talina buwagezi kati ffenna twagenzi just kulabisa era kyatuukiridde ekifo kyajjudde. The only thing I can compare mu diaspora ekyenkanako ne show ya Bobi Wine ye yuna ebeeramu abantu bangi naye tejjukira nti yuna bagitegekera omwaka mulamba wano weggwa omwaka ne guyitawo ne bategeka ate bagitegekedde emyaka egitaka wansi bwa 25 so kati yuna ye level eyo gyo gyebirako abantu bangi ati naye abantu abasinga okujja mu yuna tebajja nti lwa yuna bajja kuba pate nti ne batambula kuva mu state ez'enjawulo ne bamala omwaka omulama ne babookinga. Sure, it was a success. It was a success. Era Bobi Wine yalinye ku stage n'akuba live naye nze Bobi Wine mumanyi as a person era ffenna abasinga muyinza okuba mumanyi as a person. Bobi Wine man is not the normal Bobi Wine gwe nali manyi nange natidde akuta binazo jya okukwatako mu ngalo bulijjo simanyi kye bayita amasannyalaze ninti nalabye abantu abakulu nga bakekema Bobi Wine ng'amuyita n'akekema ate kati otandise politics naawe katonda mu ggulu Mezaya Bobi Wine simanyi oba omumiitinzeko watu omumiitinzeko in the recent days Bobi Wine ajja kuyita kugambe twala penge bayise penge n'asanyuka naye ng'okimanyi naye amusabula ebiseera ebisinga ngugambye penge nakati tanaddangulu Bobi Wine ffenna omuntu yenna bw'oba tomumiitinga ku Bobi Wine oba omwagala oba tumwogera olaba Calvin abo bonna tebagala Bobi Wine naye ne bamala bamiitinga mu kifo kimu Bobi Wine amuyita Calvin tangu eno muganda wange kuba Bobi Wine abikola ne bw'oba tomwagira ojja kulanga karakita yeekyuka ojja kutandika okulaba okola obuntuntu obuli awo kiringa Museveni ffenna tukola ki tugamba Museveni bitu naye nze nkimanyi if I meet Museveni nyinza okufunamu okutya obukulembeze omuntu omukulembeze abeera omukulembeze abeera oba omwagala oba tomwagala somehow oyinza omusisikana n'ofunamu amasannyalaze naye Bobi Wine era omanyi benazo kyenalabye Bobi Wine agenda US kiriza oba ganda ngenda US yes jangu werabireko waliwo nokuno ngenda kubanga ekyanganyo genda mu Ngereza nabadde bali mujja kukolako effujo kwa batali b'enyaale n'okusinziira ku kyenalabye nawanise era tekugenda mu US ku show ya Bobi Wine kuyuna nja kuweereza video abantu nga tuli ku stage twabadde wano wennyini
ng'abantu bakisinga engato ya Bobi Wine. Kakati ekibuuzo kyange kyembuuza. Lwaki abayimbi abalala tebasobodde kukola kintu ekyo? Bino biri mu politics. Ekiruwa. No, Bobi Wine yakoze UK. Lwaki abayimbi abalala tebasobodde kikola ne kibeera massive? Anti kamuddemu Benazo. Bobi Wine abadde amaze emyaka 10 talinnya Bungereza. Mu ngeri y'omuziki. Abawagizi be nga bamulinamu enjala. Okwo kwe yagatta akatiba ka politics. Nti Bobi Wine amazima gali nti wadde ndiwe NRM. Ne Bobi Wine ali ku mitima gy'abantu. Era bamulabanga savior. Nayenze kati omuyimbi yenna gwe badde mazenga mwaganga tala simulaba nkone bwaba amaze emyaka 2 sinza kulinnya nnyonyi yange ningira mala wiki e London sisobola nze personally n'abantu bonna bemanya abanasanza bavudde mu America. It was showing support to Bobi Wine, which is more political. Kyekatulese kumushowing support kubanga tetuba kujja shone floppinga bannange na ate neeyisa gye mweyisizaamu ku shot yabadde political. Anti kati tosobola kucontrollinga buli muntu wanjawulo, buli muntu alina background ey'enjawulo, kababe ba NRM buli muntu alina background ey'enjawulo. You can't control how people think, how people it is beyond Bobi Wine. No, kyentegeeza Benazo. Abantu ababadde wadde babadde bambadde atayaza mweza emyufu ne balaga support mu ngeri eyo, ne you behaved so civilized you people. Mbadde manyi nti otukuba abantu ebulaya bali waddeyo fujjo n'akamu. Abantu ebulaya bali civilized kuba waliyo consequences. Buwekyanga babijjamu bya politics. Bakukwata obwomu ng'okubya omuntu bajja kutwale bali bakuvunaane as an individual. Bajja kuvunaana as a group. So that personal responsibility ebulaya abantu bakola ki bajirina. N'okuba omuntu ebulaya otya kubanga kiyinza okuvaamu ekintu ekirala ekinene. Which I don't think singa tubadde Uganda, maybe it would have been different. I don't know. Neera tukimanyi nti abantu batu expecting okukola effujjo. Kati abantu bawa kye expecting olina okukola the opposite no surprising kubanga oba omuwadde ekyokwogera abo bayaayi. Naye nga ne bwe tuba abayaayi nabo banna Uganda n'abayaayi banna Uganda. Naye nze yankoledde bulungi. He did good. Nasiimye. Nalabye abantu abakisusiza abantu ne bakisinga engato ya Bobi Wine naye bambi naye kimuyisa bubi ne babagamba ate mukikola. Naye abagagga bazze bangi. Nalabyeko Juliet Zawedde nendabako Rebecca agabaawo kyabadde kyamaanyi. Ngulira no Junior ekintu kyotomanyi oyogedde abagagga bo Juliet Zawedde n'agaba abantu balina ssente nga tebabamanyi abo. Nengo manyi bana Uganda. Naye atera nga ne Uganda. Uganda wali abantu bangi nnyo balina ssente naye nga tebali mu limelight. Nga balina ssente. Ebintu bya osanga wano bana Uganda nga alina ekikutiya kya ssente kya pound kiri mu nnyumba. Is a choice. Ate n'obugagga bw'omuntu. Ate nga Brian White. Junior now. Naye nga show was a success. Netukola ne kirungi yakoze ka meet and greet after party tebakalanze nakalanga nako kabadde vumbi nange nakaguddeko gwe nange ne bampayo chance ne mbayimbiramu awo natuwa abantu yabadde like open mic abantu ne bajja kakati gwe Benazo ng'oyimba biki anti kye kyanyimbisizza kubanga siba kuyimba abantu bandikoze eki ngoyinga mbuuza ng'oyimba biki nali muyimbi okimanyi kinayimba nga ne Chameleone enyaki atugamba buli naku oyina n'oluyimba nze nalinako ne bandi bakuba nti kati abantu ne Eddie Mezaya ndeka mpiseewo abagagga bange abayiseewo taata nze badde buuza n'omugagga wange gwe njogedde n'otamusiima Junior I mean Eddie Mezaya njagala ku challenge nga tukoleyo live competing ng'oyimba nga nange bwe nnyimba tukikole ddi nkwabye ne bwe tutandikira wano kati ku live eno si kati bw'obudde bugenze bagenda kukima byuma bigundi tukube ku bulimba lwoyo obudde bugenze tukikole Junior
Junior tegeka ku Sunday tweyabye. Kati Junior nze essaawa eno seetaaga kuddako kwambala. Essaawa eno tutandike. Anti Banange kambabuuze kati penge ye tannaddangulu. Aya penge kyamutuuseeko. Masanyuse. Omanyi penge avumidde Bobi Wine ebbanga ddene. Yabadde tasuubira nti Bobi Wine ayinza omuwa reception bw'etyo. Ago ge mazima. Nange neewuunyizza. N'ekikopo kya Nuupu. Ng'amuwadde reception, amwagadde, bambi nasiimye. Naye ati Bobi Wine bw'atyo. Ye bw'akula nga tomwagala, bw'akuna okusinga mugundi, aba ayagala kulaga nti ze sikulina kuombwa. Inewo abanga akulabisa. Nkugambye wakabi. Kye yakoze penge. Nze neewuunyiza Junior. Okimanyi Bobi Wine okulicognizinga penge. Kye kigambo Bobi Wine kye yasooka okufulumya. Nga zze mu bantu. Yakuba ennyimba ze 10 nga tayogedde kigambo kyonna olwaba okugira. Penge webale okujja oli wakabi. Nentya. Bw'oba oli eyo nga tomiitinga nka ku Bobi Wine ono gwe twogerako essaawa eno. Lw'oli mu miitinga, bw'oli bw'ow'amazima ojja kuvaayo ogambe nti man namiitinze gayi ne mukwata mu ngalo. Naye waliwo gega amasannyalaze nagafunye. Naffe tuleeta kamiliyoni. Hey. Uwa. London. Kamiliyoni bamuleetako e London sebo n'afuna abantu 6. Kamiliyoni muganda wange sina kyeyinza kampunize buwuliriza. Abantu 6. N'agaana n'okuyimba bwe yalingiza mulimu 6 n'agaana okuyimba. Tekisoboka Eddie. Junior, nze sirimba. Kamiliyoni yafuna abantu 6. Eddie. UK. 6 people, DJ Benazzo, 6 people. MP Rubaga South yali amutegese. Eddie, olaba nange kennyini nga nkoze show era nsobola okufuna abantu 15. Kati Kamili yafuna 6. Eddie lwaki naye lwaki? Ukoleka kati gwe Benazzo, Kamili muganda wo. Nsaba obuuze Kamili lwaki wagenda e London n'otoyimba ajja kukubuulira. Neti yafuna 6 mpozi ng'omukaaga ogwogera bwogezi just mu kulaba obulabi. He got 6 people 1 to 6. Wanga n'okuorganizinga show etwala abantu abasukka mu 6. Anti kati muliriza Benazzo bwe tugamba 6 tugamba abasasudde. Naye okimanyi nti wano mu America abayimbi abakyasinga okukuulinga bannayuganda crowd ennene. Kamili Kamili wano mu America teri amusinga kusika bantu. Kati Benazzo kyowerabidde kiri kimu. Benazzo kyowerabidde kiri kimu. Nti America katuwe. Okay, kale ekyo sijja kidebatinga kubaka America katuwe. I don't know. America katuwe. Bungereza ye muyenga. Kati America katuwe kitegeeza kuba bomba definition osanga nyinzo kutegeeza. Kitegeeza tino nga bwogende katuwe bwogende Uganda. Bwogamba ngezeke katuwe ne bwogende muyenga abantu bosange muyenga sibe bamu. Ni kati America eri yende bati kuba America tetubera mu states ezimu. America ina 50 states. 50 okuva main wembera okutuuka e London wenkana okuva wano okutuuka e California mu nnyonyi hours ezimu ekikulaga nti esinene otegeeza ki kyengeza ko kutegeeza nti America eri different in different states katwe kati uliriza kyembadde ngezako kugamba nti bannayuganda ababeera e Muyenga obungi bwabwe si bwe bali e Katwe sibe bali ekibuye sibe bali mu Ndeeba. Naye kati mu America tosobola kukola shemu. Benazzo tontegedde. Kyetegeeza nti bannayuganda abali mu America muli balayisi nnyo. Based on what? Anti ensonga lwaki mulowooza nti Kamili ye star. Nze nkugambye yali e Bungereza yafuna abantu 6. Kamiliyoni asika omulundi asika omunyarwanda
asika omukonko asika munnakenya anti kakati kyotagadde kutegeera n'okuba omanyi nti Kamiri muganda wo edda toyagala mazima. Kamiri tasika Abanyarwanda, tasika Barundi, tasika Bakenya. Tebiri muntu Uganda. Kati Benazo tukozesa common sense. Ngolowooza omutegesa asobola okuwa omusajja n'amugulira ticket n'amuwako deposit n'ajja Bungereza n'atayimba ne balance n'atamumusaba. Ekyo sikimanyi. Okay. Nenzi katika nkuwulire. Yali realistic. Kyasobola okutegeera. Bwe ntegeka Kamiri main wembeera wano wembeera tewaliwo bannayuganda tuli waaba bataano ntegeseewo Kamiliyoni emirundi egitaka weesatu naye nga tujjuza kuba waliwo mu Sudaani namujjuza ki nga tujjuza ekifo nga mujjuza kiraabu oba mujjuza koolo nedda okusinziira kale wano e Bulaaya mu busiteeti bwa wano wamma bw'ofuna abantu 2 oba okoze kubanga the size of the state. Kati nako tugende mpola. Bw'ofuna abantu 2 oba okoze. Omusajja yafunye abantu 3,500. Kati oyo. Bali mu show ya Bobi Wine. Nina mu beberazo tugende mpola. Bali mu 2 emirundi emeka. Antegeza ko kugamba chote dynamics are different. London abantu bona bebera mu London. Wano mu America bwe nfuna 2 mu Maine. Nenfuna 2 e Boston. Nenfuna 2 e California, nenfuna 2 e DC, nenfuna 2 e Washington State. I will end up with 2,000 people. And where are the voti? Nti wova ewa mu Boston. Ogende California era okozesa ya ticket era inofuna woterize expenditure ebandala. Okimanyi okuva wano ogende California ya $3. Anti byonna bitooleko. Anti kati ya $3 bw'oba bitole. Anti Benazo. Labayo bw'ogamba nti abantu abasinga babeera London olimbye abantu bavudde Sweden bavudde Netherlands Germany bavudde kyangu okukola show lwansonga nti abantu abasinga majority babeera mu kifo kyekimu naye kati okuva wano ogende California kyenkana okuva wano ogende London anti kakati labayo bwana Benazo kyowerabira kiri kimu kati gw'oli musajja mubalirizi Kamiri azze Bungereza mu America akoze show 10 kakati nga buli sheri musaza lya njawulo njagala ogattemu expenditures obo bonna obubwakola obugendako ku buli show kati anti likankuwulire buli show era independent Kamiri bwati wakola kuwa example buli show ayinza okugamba mpe 10 oba 3 example kati Jobs link ayinza kale bw'aba muwadde ennyingi ennyo ayinza omuwa omutwalo kola shame otegeera kati wano Kamiri najje Maine ne muwe 2 nagende Boston ne bamuwe 2 nagende Washington DC ne bamuwe 2 nagende Washington State ne bamuwe 2 nagende California ne bamwongere 2 nagende Florida ne era okukakana ngaafunye emitwalo gyenge andi kakati Benazo kati nze kanjogere ku show z'omu Europe wano nga mulimu ne London Kamiliyoni tajjangako wano nga ali independent nga Kamiliyoni takikolangako Kamiliyoni bwe yali soja asembe okukola Netherlands yali Kamiliyoni David Lutalo ne bagattako n'ani oba omukazi omulala nga biringa bya Uganda kugatta gundi okitegedde kakati ate Bobi Wine yazza yali independent anti kati Bobi Wine n'asakata abantu 3,000 plus Bobi Wine ne bwajja wano mu America abantu tasobola bafuna mu stadium okujjako nga convention ng'eya Nuupu bagitegekedde omwaka mulamba anti nedda ngamba linda mukatini tuli ku Europe Kamiliyoni bwajja ne Sweden bagatta mulengo nga bobiraba be bategeka ebitobero byani ne bateeka ekipande kitegeeza nti omusajja sente zigenda ku bayimbi abo botadde ku bipande ziba zisobola emirundi ziba zigenda ku Bobi Wine emirundi nga 10 naye nga te Bobi Wine olanga omuyimbi ki ekintu n'okikuba dynamics ezokukola show mu Europe I mean London oba mu Europe they are so much different okukola mu America lwansonga nti mu America abantu bali scattered tebalinga bonogamba nti no bonokola kyawamu bonna bajja okujjako ng'okikoze ku yuna mulamba bonna ne bakola kini bakuŋŋaana we are way scattered kati nze okuva wano okgenda Miami mba nina okulina ennyonyi ya 3 yaki
ya 3 hours wenvuga we motoka chintwali jinaku nya kati omuntu akituna munvuge anti kakati Benazo kati nga gwe failed musician omanyi kyenjogerako ebintu ebikola omuyimbi kyekyo ekyakuguzisiza tiketi n'ova mu America naye kati bw'oba nojola ne Bobi uliriza alina mukamalayo statement yange gamba failed musician successful businessman nakyo kiteekeko lwakyokwa negative ate successful businessman notokyogera nedda Benazo tetuli mu business people tuli mu artist naye successful businessman ayina restaurant ayina club ayina tuli mu ekyo kakati tuli wano mukwasi ba microphone nti oli failed musician kale nakire ekirungi twogere kulabye neegaana yes kati failed musician omanyi bulungi compliments ezikola omuyimbi baba omanyi okuyimba era compliments ezo zezayambaza abantu okuva e Denmark, Germany, America okugenda okulaba Bobi Wine naye ng'ate compliments ezo tezikola ku kamiliyoni okusanga omuntu okuva Switzerland agula tiketi apangisa ne wooteri agenda alabe Kamiri tatufune ku Dickson ono Dickson kayogereko ne edimezayo nfiisa nze kyerina mbagamba kale yes Bobi Wine yakubye ekivu kyakuteyo it is okay nenga kati agenze mu music agenze mu politics Junior naawe otujjako otya gundi n'oleetanga Dickson anadda olulala mugobye mumalirize bannazo olabe be mweyisa kati kwata eggwanga olikwasa Junior Junior abadde mutuufu kuba akola omusazi n'akola dictation anti of dollar ti Junior talina we yeesimbyewo yali ku bibye kati genda kiringa bwe najja ewuwo n'ongoba mu nnyumba yo nga ntandika okuleeta mu politics olaba kati bw'olifuuka presidency ojja tugoba ewuwo weno wuwo he has the right this is his nafu ayinza otujjako waba yagadde Junior bwe yatandika okuwagira NRM n'abeera dictator Junior tawagira NRM omusajja yali mulese n'asooka ayogera ebisooka akozesa omutwe gwe n'awagira ye kyayagala abadde talina byamagezi byayogera badde tebikwatagana mbu kati afuuse muyimbi bannayuganda ekintu kiri kimu kyebatamanyi bannayuganda baba kwagalira mu kintu kimu bw'oba DJ bo balowooza tosobola kukola kintu kirala okitegeera kati nze abantu abasinga bampita DJ naye nze nina bizinesi zange nina diguri yange nina emirimu gyange naye kati bw'aba akuvumaga gwe DJ tolina amagezi kati Junior nina omulimu olugira nga baga gwe buloga bo bannayuganda bakimanyi nti ofiitinga mu kintu kimu bw'oba kinyoozi ne boogera n'ovuga emmotoka z'empaka ne boogera n'okuduka emisinde n'owangula gw'olibeera kinyoozi kati nawe Eddie Mezaya olina ebintu bingi Benazo olaba Junior ono Junior ne litalavuka ggwa mu mulimu gw'aba bloggers baweesezza blogging credits omwana lwakuba oli ku live ye oba ddala ate litakagwa waali wano litakagwa omugaseko just to make it fair okay wulirizaamu Junior akeera kumakya n'agenda ku mulimu gwe mu ofiisi gy'akola Junior musajja alina diguri ne ba bloggers bano abalala ba Calvin Kayanja batunda bugga Calvin Kayanja kati ye waliwo abantu abali blogger bwe bayita ba blogger sebo naye agendera mu ba Junior naye ati ne mu ssomero mubeeramu abaana mwenna nga mulimu asemba n'akulembera bwe bayita P23 n'asemba tebamugoba naye bamuleeta n'asemba naye abeera mu P23 naye tekitegeeza nti nati tasemba kati ekiriko naye bantu abali mu diaspora bwe bayita ab'omu diaspora ow'empisa embi omugagga omwavu
ejira kwa sairamu eyajja okusoma fenna tubira mu diaspora bwe buzibu equalizer ninga tekitegeza nti twenkanankana no tetwenkanankana nze junior mu following mulaba nenze am one of his hater supporters waliwo abantu abaku hating naye nga teba ku supporting in a way bakuwazi waliwo lwengendako nga byayogera tebinyumira ne mujjako nenzire enkyanga byayogera binyumira naye na cha accepting anti buli muntu alina kwogera byenjagala nedda kati wabeera ng'ogenzemu eyo ango nze kankubuulire Junior is a true analyst kituufu naye ate bannanga abalala bali simanyi waliwo bagayi babayita bantambi bakolerera kawogo ntambi ayogera kati asobola okufuna bino ebiwagizi bya Nuupu ebibeera e Bulaaya ebikazi ebibi otambula n'ebisobyo ebyo byayiika amaviivi ntambi atunula mu kamera kati omulaba bwabajja mu kamera sebo ateekamu n'obutaayi n'agiramu n'ebyo ebikazi ebyayiika amaviivi bimulabe